N'olunaku olwaleero Nathan Nandala Mafaabi akwatidde FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga alumazeeko ng'atalaga ebitundu by'etteeso okumatiza abantu b'eyo nti ye yekka alina obusobozi okukulembera Uganda okutandika n'omwaka ogujja. Mu disitulikiti Amuria yatuukidde mu tawuni kanso ya Wera we yavudde okugenda mu tawuni ya Ongutoyi oluvannyuma n'atuuka ku kitebe ky'eggombolola ye Ambalilela. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Samuel Oringa avuganya ku bubaka bwa paalamenti oba Amuria County bagamba nti mu kusoomozebwa okungi kwe balina ebyenjigiriza kikyali kisoomoozo kinene nnyo mu kitundu kino. You find the previous PLOE results. We only had 13 first graders, PLOE 13 in the government schools. Then we had 23 in private schools, meaning a local man who cannot afford education, who cannot afford to take his child to school, to a private school, cannot go back to school. Look at the university. We have Soroti University. If you do a survey, you will not find a single literature there. If you are to find, these are people whose parents are working, whose parents are in Kampala. They are just holding the names from Teso, but not the local man. Jonathan Ebweru, ombaka wa paalamenti akiikirira Soroti West agamba nti ku mulundi guno okwawukanako n'akalulu ka 2021 FDC ezzeemazeeko nga muwogo okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. So in 2021, we were not prepared as a party to field a presidential candidate. And then number two, there was interference from COVID that affected the country at that time. So we were not ready. This time I can tell you, we are prepared for Nandala, and we prepare to stand as far as 2012, the last 15 years. So we are more than set. And Nandala is going to perform more than any other presidential candidate in this election. Ng'asaba akalulu olunaku olwaleero, Nandala Mafaabi agambye nti kinakuwaza okulaba nga waliwo abakulembeze wano mu Uganda abafudde bannayuganda abasabiriza kyenkana buli kyetaago. We are aware that our homes are too poor. We have been reduced to beggars, being beggars. This is unfair. Nandala abalonzi abalabudde ku bantu ababagulirira basobole okubalonda n'abagamba nti be babawo ensimbi tebagaana kuzirya kyokka ekiseera ky'okulonda bwe kituuka balonde abakulembeze abo bokka abatuufu abafaayo ku nsonga zaabwe. Don't sell your vote. If somebody comes and gives you money, you say, let me eat it, but I'm going to give a key. I'm going to give it a key. Nandala bano abasuubizza okubbulula ebyenjigiriza okuva mu ddubi mu byagwa. Our children study and they are lost in Uganda. Recently there was a strike in schools. And those were government schools. So the children were not studying. That's why we come here and say enough is enough. N'olunaku olwaleero Nathan Nandala Mafaabi abadde mu kitundu kino ekya Teso ng'anoonya obululu era ng'ennaku zonna zaabadde mu kitundu kino ensonga y'okulirira abantu ababulwako ente zaabwe mu biseera by'entalo abadde agyogerako kyenkana mu buli kifo wabadde ayimirira okwogerako n'abalonzi. Olunaku olw'enkya asuubirwa okuwummulamu naye nga ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda abadde alina kubeera mu disitulikiti eya Omoro ng'anoonya akalulu mu kitundu ekyo. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV eno mu disitulikiti eya Amuria.